Yes, Fadi TV yuji nkwaniriza kati kano ngina kusaba subscribing ate or liking video wachita Fadi TV yuji YouTube channel kutusako updates zinavali Bambi ngina kusaba subscribing ate or liking video eno Bambi atosigalenga on following ganze updates zange ziba mu value ate soka kuzinonyerezako okuzikutusako ne kusaba okululira ekintu kijjo kugasa ate ekintu kijjo ku updatinga ekyawoka ku kyabalala abakuwa amawulire agenjawulo agaba serebu ngina kusaba subscribing ate or liking video eno Bambi genyigiro naguga kwatagana ko mukyala Rape mukyala Bindeba omubwati member wa Romantic Entertainment nibashumye indoors banaye mbasaba kina kimbasaba banaye mbadde mbasaba mukyuse mukko mungeri gye muyisamu ku side ya Rape abasinga kummwe batansokosa asanya amawulire mbu obufumbo bwa Rape buweddewo mbwera ye ne Bindeba baawukanye nenga ate si bituufu ku mukutu ogwa Facebook banga tisiri awala nnyo ku mukutu ogwa Facebook balina ekifaananyi kye batambuza nga kiraga nti mbu Rape ali Amaziiga nti era Bindeba Amukyaye nti obufumbo bwabwe busaanyeewo naye nga ate si bituufu okuva Rape bwe yayagalana ne Bindeba ba social media indoors kwasa ne ba blogger abasinga bakyabalemedde ku obufumbo bwabwe simanyi lwaki tebabeesonyiwa okwesonyiwa Rape ne Bindeba ba bloggers abasinga bakyagaanye okubesonyiwa naye nga Bambi Mukama Katonda yandibadde ayamba Rape ba bloggers ne bamwesonyiwa kubanga bagenda kukyankalanya obufumbo bwe ye ne Bindeba kuba ba bloggers abasinga obufumbo bwa Rape ne Bindeba babutaddeko nnyo amaaso amogi abasinga basabirira kugamba baawukane bu breaking up baawukane abasinga ba bloggers bo kibalinze kyokka ba bloggers abasinga ku Facebook ekifaananyi kyolengera kifaananyi kya episode emu eya Best Friends omuzannyo gwa Romantic katabudde kye kifaananyi kye basasanya ali ku Facebook nga balaga nti Rape yabadde Amaziiga bwe yabadde Amaziiga kumbe ekifaananyi kino bakijja mu episode eya Best Friends jukira Best Friends Rape azannyanga mukyala wa Dero bw'oba olaba Best Friends nkiwa obimanyi baayawukana nani ne Dero kati abasinga bagadde okukozesa akakisaako n'okwagala okwonoona obufumbo bwa munnaabwe ne bagamba nti Rape ne Bindeba baayawukanye mbwera ensonga lwaki Rape ali Amaziiga nga omulengera abasinga tebategedde ndowooza nti eno yali episode ya Best Friends kuba Rape azannyanga mukyala wa Dero mu Best Friends kati abasinga ba bloggers bakozesezza akakisaako okwagala okusaanya obufumbo bwa munnaabwe Rape naye nga Bambi ba bloggers kimbasaba kiri kimu kyokka mulekere awo Rape mumwesonyiwe atuuke ne Bindeba we kuba ye musajja gwe yasalawo temujja kwagala kumulowooleza muntu ki gw'alina kwagala babadde bamwesonyiwa nga baasirikamukko naye kala ne bazzeemu kumusojjasojja n'omwami we Bindeba babeesonyiwe oba musuulawo oba mukola ki bamwesonyiwe babeere bonna kimbasaba kyokka ba social media inlaws ne ba bloggers abasinga bali ku mukutu gwa Facebook mwagala kusanya obufumbo bwa munnammwe nate si kirungi kye mukola si kirungi kintu kibi nnyo ekintu kye mukola era nze ngaze Fadi tekinsanyusizza ku mukutu gwa Facebook batanse okubisasanya amawulire mu Rape ne Bindeba baawukanye si bituufu era temubigenderako mbasaba n'obuwombeefu mwesonyiwe obufumbo bwa munnammwe mwesonyiwe obufumbo bwa Rape mbasaba nkiddamu mbasaba sibalagira mbasaba mwesonyiwe obufumbo bwa Rape ne Bindeba kubanga mugenda kakana muletedde abantu wano Bambi obuzibu n'okwakkana nga baawukanye ate ekintu ekitali kirungi ekintu ekibi ennyo okutwaliza wamu Fadi TV olina kusaba subscribing Bambi otisigala nga onfollowinga nsonga za Rape mukyala Bindeba Rape owa Spark TV amawulire ge basasanya ku Facebook nti obufumbo bwe ne Bindeba buweddewo bano bagamba nti baawukanye era abasinga bakikakasa mbu baawukanye naye nga ate si kituufu si kiwa nti kituufu Rape ne Bindeba baamala dda era baakimala dda bo nkiwa bakwagalana paka eva and eva ba bloggers bebaagala oteekawo embeera ba bloggers bo ku Facebook bebaagala okuteekawo embeera nti Rape ne Bindeba baayawukanye
ninga si bituufu Bambi temubigenderako bibasasanya ku Facebook. Obufumbo bwabiri bano babulemeddeko nnyo ba bloggers okuva lwe baakola introduction lw'epi n'ebindiiba. Ba bloggers abasinga bo kye baagala okuwulira mu matu gaabwe baagala kuwulira nga bindiiba ne lw'epi baawukanye. Ba bloggers abasinga kusani ba social media influencers abasinga bo kye beetaaga kiri kimu kyokka kuwulira lw'epi n'ebindiiba nga baawukanye. Buli essanyu lyabwe kye beetaaga kyokka okuwulira, tebaagala kuwulira nti lw'epi n'ebindiiba tiba lw'epi ali lubuto, tebaagala kiwulirako ekyo. Tebaagala kuwulira nti lw'epi n'ebindiiba baagenzeko ebweru w'eggwanga, ekyo tebaagala kiwulirako. Baagala kuwulira kintu kirimu kyokka nti ba breakings up bayawukanye. Buli omu yalangidde munne kye baagala okuwulira kye kyokka. Ensonga lwaki bagezaako okuteekawo amawulire ag'obulimba kwasa n'okuteekawo embeera eraga nti bano bayawukanye n'ate ng'embeera eyo teriiwo. Bo bennyini bagiteekawo ba bloggers ne ba social media influencers ab'enjawulo olw'okubanga bo kye kibawa essanyu okugamba nti lw'epi n'ebindiiba bayawukanye naye nga temubigenderako Bambi nga kusaba subscribing FAD TV UG sigala nga onfollowinga nze mbali updates ezina value buli kadde buli ssaawa. Nsonga za lw'epi wali ku mukutu gwa Facebook basasanya amawulire nti ye n'ebindiiba obufumbo bwabwe buweddewo. Si bituufu temubigenderako. Ba bloggers abasinga ne ba social media influencers abasinga bebagezaako okusasanya amawulire gano ag'obulimba. Bebagezaako okulabika nga bateekawo embeera eraga nti obufumbo bwa lw'epi n'ebindiiba bulimu ebituli. Bagezaako buteekateekamu ebituli, bagezaako okulabika nga babwonoona. Subscribe FAD TV UG, likinga, commentinga, sharinga, mubeere bulungi, mbasibidde wano mweraba.